nga bukyali naye yabikwasa oyo omusajja olw'embeera y'ebyenfuna nze taata nali namulema si lwafujjo naye lwa school fees n'ankwasa mangu ate ne maama naye nemulema n'ankwasa Nyanzi oyo saamulema. So I can say without fear of contradiction nti contribution ya Nyanzi yali y'amaanyi nnyo ku bulamu bwange. Fewaffe twakula omuntu tuyita baaba okulyanga tuyita baaba yawe yeguza gye baatuguzaamu. Nyanzi wava yafuuka kyamaanyi nga matulira kyamaanyi kimukwata naye twamuyitanga baaba Nyanzi. Naye baaba Masikiri yayagangayo ekibooko nga Banyanzi bayize effujjo, Nyanzi yayagangayo ekibooko nga tuyize effujjo. Oba olaba twasobola okusoma si lwakuba nti maama yali afuliko nnyo, si lwakuba nti taata yali afuliko nnyo, naye lwa musajja oyo Nyanzi. Kati ate nze personally nze maama yankwasa Nyanzi from senior 4 paka we nagenda ku university. Omusajja oyo yamutereka school fees naye ate teyakomawo yanjigiriza okukola nga ffenna abagambye okubeera ne mukulu wange ng'ali mono, okubeera ne mukulu wange nga mononefu bishop enamutaka kuba mononefu, okubeera ne mukulu wange nga muyiiya nga mukozi enamutaka kuba bakozi. Abantu batulaba eyo kikuva ku mukulu asooka paka kono dakisa asembayo basajja bakozi era basajja basakisiidize. It's because of you, sir. And I want you to know it is very hard to live with Nyanzi, but it is impossible to live without Nyanzi. I want you to know we celebrate you. And on this day, Mama waffe yafa mu 97 abantu twali batonze nali 15 bubuka bubuzi oyo taxi ndozayi bamaleka ino omwaka gumu. Mama yaleka abaana 11 naye Nyanzi n'afuuka maama n'afuuka taata n'atuka omwanya ku kibuga kuno ekibuga okimanyi ku ffenna ewali yafuuka mujuuti ku ffenna yali yafuuka monono. Nzena nameeka n'enkuka omulanda tubalaba kukola ebirungi bingi nnyo nnyo ng'ate kiyekiseyayo nabirira omulanda. Naye sekube bali tuwakyakulabirako bali kulinginga by example. Finally mu byobufuzi nze nali ssaanga lyadda byabufuzi ngabo mwawulidde bakame bange boogera ate abalala temwabawulidde kuba mu famire y'abapolitician naye nze nakola maama ng'amage ebyobufuzi ebyatuusa famire yamwe okusigala mu geto wewala ebyobufuzi era nali nabyewala. Naye buli wobeera ne mukulu wo ng'atakusipayalenga nnyo olaba Nyanzi bye yankola. Naye enkola bulungi nnyo bingi nnyo byenkulikiriko muganda wange bingi nnyo byenkola Nyanzi yasooka okubikola. Nyanzi yasooka okuzanya ebikonde mu famire yaffe. Nyanzi yeyali asinga eddoboozi eddungi mu famire yaffe. Temulaba nti tulina edyawe, temulaba nti tulina taxibayo, oyo yali musician wa famire n'atukoleza kando yaffe ate yina ebbanga era yali politician mu famire n'atuinspiringa ate netwanya netujikuba nnyo 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 nnyo. Webalire ddala kutandika lugendo luno naye ate nenayimuka nefuka omukulembeze kizibu nnyo abantu okukkiriza bino okugyako nga nze ndibagambye mu kamwa kange igwe watuyigiriza bino byonna byonna. Webali kubira wetowaze you challenge me, you challenge everybody. Naye ate obwetowaze nange buyingirako nnyo tukola basina mampaaki tosobola kukusanga nefugenyo wakirigo waki waki waki. That is an example that you gave. So we appreciate that. Yakawagulu abebaza mwina kwagala Nyanzi. Webali kujagalira muganda wange oyo natukiridde naye webali acceptinga nga bwe abantu abalala bingi nnyo ebirala